Obwakabaka bwa Buganda busanyufu olw'emyaka 67 egya Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi II olw'ebyo ebituukiddwako mu myaka gye gino yadde nga wabaddewo n'okusoomoozebwa. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga bw'abadde ayogerako eri bannamawulire wano ku mbuga enkulu eya Buganda mu Bulange Mengo yeebazizza Katonda olw'okukuuma nnyinimu era n'amusaba ayongere Lukoma Nantawetu emyaka emirala bufukunya ayongere okuzimba obwakabaka bwe bw'alamula. Olwaleero nga 13 Aprili 2022 oba Kafuumuula Mpawu Ssaabasajja Kabaka Ronald Frederick Muwenda Mutebi II awezezza emyaka 67. Twebaza Katonda amukuumye n'okumusobozesa okutuuka ku buwanguzi obw'engeri ez'enjawulo mu myaka egyo. Kabe nabategeeza ku bbalaza ennaku z'omwezi 11 Aprili 2022 Ssaabasajja Kabaka akyali Bulaaya. Bw'anadda tujja kubategeeza enteekateeka ez'okujaguza amazaalibwa mu ngeri entongole. Olwaleero abooli olulangira bategeseeyo okusaba okw'abenju mu Lutikko e Namirembe. Naffe tubeegattako okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja era n'okumusaba amwongere emyaka emirala mingi ng'alamula Obuganda. Tuli basanyufu olw'emyaka 67 Ssaabasajja Kabaka gy'awezezza era tuli basanyufu olw'ebyo Buganda byetuuseeko mu myaka egyo. Kabaka Mutebi yava mu buwaŋŋanguse nga wa myaka 31 ate n'atuuzibwa ku Nnamulondo ya Buganda nga wa myaka 38. Waawerezza emyaka 67 nga waliwo bingi ebikyuse mu Bwakabaka. Weewaawo ebisoomooza tuba nabyo naye nga bye tutuuseeko nabyo biwera. Tetugenda kwekubagiza olw'ebyo ebitusoomooza. Tujaguza olw'okuba Sseggwanga alamula era Buganda etambula egenda mu maaso. Katikkiro era kinogaanyizza nti abantu ba Buganda bateekeddwa okujaguza amazaalibwa ebuufu bwango nga bakola ebyo byonna byabalambika ebiruubirira okutumbula enkulaakulana y'abantu ba Buganda. Mu kukuza amazaalibwa g'Omutanda tutunuulira embeera y'abantu baakulembera naddala ku ludda olw'enkulaakulana. Okujaguza okutuufu okw'amazaalibwa ga Ssemunywa kisaana kweyolekere mu kukola ebyo byonna Omuteregga byatulambikamu. Oludda olw'ebyobulamu nga twetangira Mukenenya n'okwegemesa Lumimamawuggwe. Ku ludda olw'ebyenjigiriza nga tuweerera abaana. Ku ludda olw'okulwanyisa obwavu nga tulima emmwanyi, ebitooke awamu n'okulunda. Ku ludda olw'abavubuka nga bakozesa bulungi emikisa gyonna egibajjira era nga bakola obutaweera. Mu byonna bye tukola nga tujaguza amazaalibwa ga Cuucu luubirira okubeera abayiiya, abanyiikivu, abeerufu era tukole byonna n'okwagala. Mu ngeri eyo tujja kusobola okuzza Buganda ku ntikko. Njozaayoza nnyo Mukama wange olw'okutwala ku lunaku lw'amazaalibwa ge luno. Nziramu okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'olw'obuwanguzi bwe tutuuseeko mu bbanga lino. Bo bajjajjaffe abataka abakulu b'obusolya nga bakulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko lw'abataka omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba n'akulira abakongozi mu Buganda omutaka Kyoto Kiwutta Makumbi Kayira Gajuule Kizza Frederick Kasibanto owookuna beebazizza Katonda olw'okukuuma Omuteregga era ne bamweyanza bulijjo okubalambikanga obulungi ku ntambuza y'emirimu. Tumwenyumirizaamu nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okutujja mu nvuba Buganda bwe bwali buweddewo kati butojjedde. Tumulaba mu byobulamu, tumulaba mu kwekuuma kwa Buganda kubanga bwe tubeerako era bw'ayogera ensi yonna ewulira. N'olwekyo ng'abataka abakulu b'obusolya Bakatikkiro baffe n'ebika byaffe byonna ne bazzukulu baffe twagaliza Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa amalungi. Omutaka Kayira Gajuule omukulu w'ekika ky'Embogo era omukulu w'abakongozi mu Bwakabaka bwa Buganda. Ntwala omukisa guno okulezaayeza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku lunaku luno olw'amazaalibwa ge. Tulina essanyu nti Katonda akyamuwadde obulamu era twongera omusabira okubeera omulamu. Mukama akwongere era oyongere okulamula Obuganda. Ssaabasajja Kabaka wangaala.
Bakatikkiro ba Buganda abawummula nga bakulembeddwamu Oweekitiibwa Mulwanya Semwogerere n'Oweekitiibwa Engineer John Baptist Walusimbi baagalizza nnyinimu amazaalibwa amalungi. Mwebaza okutukulembera obulungi tusaba Mukama Katonda amuwambaatire mu buli kizibu. Abasajja Kabaka waffe nga baali mukebi ebizibu byonna abitebuke. Kabaka waffe amuwe obulamu obulungi nga Ssaabasajja bw'ayagala ffenna tubeere balamu naffe twagala naye abeere mulamu asobole okutulabirira obulungi n'okutukulembera obulungi. Ayi Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II wangaala. Ssaabasajja nkukulisa okutuuka ku mazaalibwa go era n'enkwebaza okukulembera Obuganda mu biseera ebibatabadde byangu okutuusa kati. Ssaabasajja kwagaliza obulamu obulungi ate n'okwongera okukulembera Obwakabaka bwaffe okukulembera Buganda ebbanga lyonna. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Ate ye Sarah Nakkukulu ekitongole ekirwanyisa mukenenya mu nsi yonna ekya UNAIDS ayagalizza Ssekesa amazaalibwa amalungi era n'amweyanza okubeera omusaale mu kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya ku ssemazinga wa Afirika. Twagaliza Ssaabasajja Kabaka nga ambasada waffe amazaalibwa amalungi era tumwebaza omulimu ogwo gwakoze ogw'ettendo okulaba nga twongera okulinnya akawuka ka mukenenya ku nsette. Tulabawo enjawulo, twongera okumweyanza n'okumusiima olw'ebyo byakoze, twongera okumusabira obuwangaazi, twongera okumusabira olw'obulamu obulungi, twongera okumusabira nate era ayongera okutambuza emirimu gye n'obuvumu wamu n'amaanyi. Ye Immaculate Nampijja akulira Lubiri High School ku lw'amasomero g'Obwakabaka yeeyanzizza Maasomoogi olw'okufaayo ennyo ku byenjigiriza okusomesa emiti emito era ne bamwagaliza amazaalibwa amalungi. Nga Immaculate Nampijja akulira Lubiri High School essomero lya Ssaabasajja Kabaka era erisangibwa wano Lubiri Mengo. Olwaleero tulina essanyu nti mazaalibwa ga baffe Empologoma ate nga ye nannyinimu era ddala nga ye nannyini masomero gano ge tukoleramu era ge tuwangaaliramu. Ssaabasajja tukukulisa nnyo okutuukako olwaleero, tukukulisa nnyo, tukukulisiza ddala. Wangaala ayi beene era tukusabira mikisa myereere, wangaala baffe. Ate abaami b'amasaza batenderezza nnyo Kalema Kansinjo olw'okubateerawo ennambika ennungi era ennambulukufu mwe bayita okutuusa empeereza ennungi ku bantu be. Erinnya Kiberu Kyasiriiza mwami w'essaza ly'e Busiro Ssebwana olw'abannabusiro bonna n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka tuusa okwebaza kwaffe eri Ssaabasajja Kabaka olw'okutukulembera obulungi ate era twebaza Mukama Katonda musobozesa okutuuka ku mazaalibwa ge ag'omwaka guno. Gabriel Kabonge Kayima omwami w'essaza Mawokota kuyozayoza nnyo Ssaabasajja okutuuka ku lunaku luno olukulu bwe ruti ya twebaza nnyo byatukoledde okututwala mu maaso naddala okutukubiriza okwejja mu bwavu tulowooleze mu kwekolera awatali kulowooleza mu kuweebwa. Tumwebaza nnyo watukubiriza mu by'obulamu. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Ate ye amyuka nnyini ntebe wa kabondo k'ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda era nga ye mubaka wa Wiikwe South Dr. Philip Michael Bayiga Lulume Kasajja Ssaalongo yeeyanzizza Ssaabalongo olw'emirimu gy'akoledde Obwakabaka ne Uganda okutwalira awamu. Nze nga Vice Chairman wa Buganda Caucus mu Paalamenti eno ey'e11 njagala okutuusa eddoboozi lyange ne bannakyaggwe bonna gyenva ate era ne mu Uganda yonna mwenkolera tuyozayoza nnyo Ssaabasajja Kabaka tuuka ku mazaalibwa ge era twebaza Mukama Katonda okusobola okutukuumira Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Njagala okumuyimbiramu akayimba. Katonda yeebale yeebale nnyo, Katonda yeebale nja kumwebazanga emirembe gyonna, nja kumwebazanga obuteddiza Kabaka gwe nnina mu Buganda. Ayi Mukama gwamukuuma ndikwebaza ntya. Ate ye amyuka nnyini entebe w'NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Ssuubi asiimye nnyo Obwakabaka olw'enkolagana ennungi ne gavumenti n'agamba nti kiyambye okukyusa obulamu bw'abantu bangi n'ayagaliza Ssemunywa amazaalibwa amalungi. Nze nga chairman wa Buganda wa NRM njagala okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku myaka 67 egy'obuto. Yogayoga ayi Ssaabasajja. Twagala okwebaza emirimu gyonna egikolebwa Obwakabaka
okusingira ddala emirimu egy'okukulaakulanya abantu baffe mu Buganda, mirimu ng'egya mwanyi terimba, mirimu nga gya polisa, n'egikolebwa rediyo ya Ssaabasajja Kabaka, okwebaza obwakabaka ate okusingira ddala okwebaza Ssaabasajja Kabaka okuba nti gwe mumuli ogutukulembedde okutuusa ku nkulaakulana eno yonna. Ate bo ab'olulyo olulangira Ssaabasajja Kabaka mwava bategese okusaba ku kanisa Lutikko Namirembe olw'eggulo lwaleero okwebaza Katonda olw'obulamu obwa Ssaabataka. Ate ye Ssaabaganzi wa Buganda nga ye kojja wa Kabaka omukulu Ssaalongo Emmanuel Ssekitoleko Ndiwulira yeeyanzizza nnyo liiso lya mpungu olw'okubaweesa ekitiibwa nga bakojja ba Kabaka. Kulwa maama bakojja ba Ssaabasajja ku lwange ky'okusooka ku natwala Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku mazaalibwa ago gano ag'emyaka 63. Ssaabasajja weebale nnyo okumaku mu Buganda, weebale okuweereza Obuganda byonna. Ssaabasajja ebirabika bulabisi n'amaaso bikolebwa. Singa bazadde bamaama tuseema nnyo beene, yongere okutukulembera obulungi. Ssaabasajja Mukama kuume akuweereze bulungi, wangaala Ssaabasajja. Ate bba abantu bakalala nkoma okuva e Canada beebaziza Katonda olw'okutuusa omutanda ku myaka 67 era ne basaba ayongere okumuwa obulamu n'amagezi ayongere okulamula Obuganda. Nze Estela Namakula Muyinda omubaka e Canada. Ayi Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ku lw'abantu bo abatuula mu ssaza Canada awamu n'emikwano gyabwe n'essanyu eringi. Ayi beene tusaba omutonzi akwongera emyaka ntoko nga gijjudde essanyu, emirembe, obulamu obulungi n'emikisa. Wangaala Ayi Ssaabasajja Kabaka. Salut, je m'appelle Bijou, j'ai 14 ans, je suis ougandaise et j'habite au Mississauga in Canada. Joyeux anniversaire, Ssaabasajja Kabaka. Hi, my name is Bijou. I'm 14 years old. I'm Ugandan and I live in Mississauga in Canada. Nkwagaliza amazaalibwa abalungi Ayi Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Ayi Ssaabasajja Martin James Kadunsubuga okuva wano e Toronto, Canada. Tukuyozaayoza okutuuka ku mazaalibwa go. Wangaala ayi beene, wangaala Ssaabasajja, Omukama akuwe obulamu obulungi. Ebugumu lyeyongedde mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Mengo ng'abantu okuva mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo abagenda okwolesa mu mwoleso ogwa CBS Pewosa batandise okuteekawo ebyamaguzi byabwe bye bagenda okwolesa okutandika n'olunaku lw'enkya. Omusasi waffe omulongo Nakato Jennifer ali mu lubiri. Abantu abagenda okwetaba mu mwoleso gwa CBS Pewosa wano mu lubiri Mengo mu kiseera kino batandise okuyingiza ebyamaguzi byabwe okusobola okweteekateeka olunaku olw'enkya omwoleso guno we gugenda okutandika lubasange nga bamaze okwetegeka. Abamu kubogeddeko ne rediyo y'obujjajja CBS bategeezezza nti basazeewo okukeera olw'ensonga nti tebaagala batataaganye ate olunaku olw'enkya abantu lwe bayina okujja okutandika okulambula omwoleso guno. Nze omugave Migade Vincent kumutera okuwuliza ku rediyo CBS ku pulogulaamu ya binojjo nga tubakoowola mujje mu lubiri mujje mulabe ebintu bye twavumbudde mu by'obulimi. Tusobola okulima ennyaanya nga tetuteekako ddagala lya butwa erituleetedde ebirwadde nga ulcers. Muleete obuwuka bwe bwawulya nti nno bubalemeredde tugenda kukozesa eddagala ly'obutonde tubutte. Amakulu ga byonna nti mbakoowoola tutandika nkya 14. Gange nabanakulya Keeti ndi mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Nkola kaawa mu nsigo za doodo n'obuugi bwa doodo. Birungi nnyo, bijjanjaba mubiri, bijja obutwa mubiri, bikola ku birwadde bingi. Jangu olabe ku buugi bwa doodo, jangu otwale ku nsigo za doodo simbe. Omuliza wa CBS ali eyo nze Keri Katende ndi wano mu mwoleso gwa Ssaabasajja ogenda okubeera mu lubiri. Mbakoola mwenna mujje mulabe ebintu byaffe birungi nnyo mutuwagire mugule. Omwoleso guno ogwa CBS Pewosa gugenda kutandika olunaku olw'enkya gukomekerezebwe nga ennaku z'omwezi 18 era nga gulimu ebintu eby'enjawulo bingi omuli emisomo egy'enjawulo omuli ekibangirizi ky'ebibiina bya CBS Pewosa nga bano bagenda okwoleseza ebintu ebikolebwa mu CBS Pewosa. Wagenda kubeerawo ekisaawe eky'abaana wagenda okubeera emizannyo
omwoleso guno gwe gumu gugenda kubeeramu n'akatale abantu we banaagula ebikozesebwa mu biseera ebya Easter. Ku lwa 88 katonyeze 8 CBS radio ya Ssaabasajja Kabaka, nze Nakato Jennifer wano mu Lubiri e Mengo. Nga tukyali mu ssaza Kyaddondo, omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Wakiso Justin Mbabazi alabudde bannabyabufuzi obutamala googera ku nsonga za bijambiya nti kubanga ab'ebyokwerinda bakyabinoonyerezaako. Justin Mbabazi abadde ku mukolo ogw'okukuza olunaku lw'abakyala mu munisipali y'e Nansana nga gubadde ku First Hotel e Matugga mu division y'e Gombe. RDC Justin Mbabazi agambye nti bannayuganda ensonga ez'ebijambiya balina okuzigendako empola. Ekijja ky'ebijambiya kigenda empola kirimu ebintu bingi mwe bye mutamanyi ffe abasekirite bye tumanyi. N'olwensonga eno ye gavumenti bwe tugezeza abaawo ewa omuntu eddembe mu ddiini ye n'asinza Katonda mu tribe ye mu ggwanga lye yeeyagale mu ggwanga lye. Tubeegayiridde tuvumirire bino eby'okutema abantu abatalina musango, ab'ebyokwerinda basubirewo mbagirawo tulabe tufafaaganye kubanga ekirungi twabakutta ate ne boogera baali ababatuma oba n'ebirala. So n'olwensonga ekiyita abantu oba ekijambiya mukigende empola mujja kwesanga nga n'abantu oboolyawo be twakutte omuntu asobola n'okulumiriza gundi. Wabula ye mmeeya wa munisipali y'e Nansana Regina Nakazi Bakitte Musoke ab'ebyokwerinda abasabye nti ensonga ey'ebijambiya baleme kugikwata bato batyo bagitwale nti nkulu ddala babirwanyise biveewo. Omubaka wa gavumenti atuula e Kasanda atabukidde ababbi b'ettaka mu kitundu ekyo abaviiriddeko abatuuze okunyigirizibwa. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu katuwe ebikira ku bino. Amyuka omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Kasanda Katabaazi Sharifu alangiridde olutalo ku babbi b'ettaka mu kitundu. Bagambye nti bano batuntuza bannakasanda n'okubamalako emirembe buli olukedde. Katabaazi Sharifu annyonnyodde nti tagenda kugumiikiriza mbeera eno nti kubanga buli olukyawulira abantu abamulugunya nga babbiddwako ettaka lyabwe kwogatta n'okusaanyaawo emmere yaabwe yonna mu disitulikiti eno y'e Kasanda. Annyonnyodde nti abasinze okwenyigira mu muze guno be beeyita ba investor abajja ne balyoka batandika okusaawa emmere y'abantu bonna n'ebintu byabwe byonna ne babyonoona nga n'ekigendeerwa ekyokwagala obbagoba ku ttaka. Era bano bagambye nti tagenda bagumiikiriza olw'okulemesa enkulaakulana mu kitundu kino eky'e Kasanda. Asabye abantu bonna mu disitulikiti eno y'e Kasanda balina enkaayana ku ttaka okweyunira ofiisi y'omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino balabe nga bayambibwa. Ssebuufu baana ba Kintu, CBS FM Singo. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.